Gambye tuli kwanjwa tulekedde ka love story. Wa tulika cinema kapya. Gambye Vijay Jones Productions nga bulijjo. Ne bagamba Miyameso takabuzemu. Ne mwali mu cinema wabala Christmas show. Ne mwali nnyo. Kati bwe batu bakwate kuba ne bajja mu Puerto Rico. Maserengeta ga Amerika. Lodi natya bwatuke la bwasirituka. Bwasirituka kifaananyi kye kyagwa. Kabaka kyava kisawuka n'akiteekayo. Wabula kyonna kyali Mukama yamanyi. Sebo basi muyise kirabika si muntu. Kene ekyewunyisa nina kyatamulaba. Naye ng'abeerawo ku lusege lwa Nakyala. Weetaaga entambula maama? Katende yajja wa special. For your boyfriend? Agamba muteetaaga ntambula alina gwalina kono boyfriend oba girlfriend. Remember. Jukira. Camarón que se duerme. Camarón se. A la corriente. Corriente. No idea what that means. Why simanchi kye kitegeeza. Get some action, girl. Kati waliwo yajja. Why? Kyava soka parking erudda. Ogamba kijiji. Ono seyawe yamukimye. Yamusimbirawo akafumito. Ati mbutuufu jiji nange nkumisize baaga libadde gwavu. Yenno tebamulaba wabula abeerawo. Bakayise meant to be. Kwegamba ateekeddwa kubeera oba kiteekeddwa kubeera. Kati bwe batyo Nakyala yajja n'apiikinga mukwano gwe. Nakyala ayitibwa Jiji. Akimye mukwano kuva ku kisaawe era bwe batyo bakwate ku bagezeeko okweyongerayo. Kuliko kabaka abatambulirako ate nga kirabika ababaddeko okumala ebbanga. Mu kaseera wabadde girogezaako kimasiyaawe ku kisaawe. Asoose genda ku shopping wabula aguze ebintu mu didi. Osubulukizaako okwewola ku ngoye ez'enguze kuba nkiraba gwe tonnabakyusa mu ngoye z'oyambala. Tegayabira decent ever. Avuga emmotoka ku speed eteekanika. Jiji yafuna ku sente eziteekanika. Era nga amaze ebbanga. Please, can we go to my church first? Bambi njaga tusooke tuyiteeko ekereziya gye ngenda okwasaganya. Bambi nkusaba nga tetulabagenda wala. Ono yamugamba tewali tabu. Nga bagamba Stefan Webak yateekamu enguliko mu sinema. Bwe batyo basembera nga bagamba Liz Haley yakagattagala yakawadde ssamalira kika 35. William Makati director of photography. Amugambye sooka mpiseeko ku kyaki. Kakino nakyakute kuba okujja. Architecture nga bagamba Kala Helden yawandika olugero lwa sinema. That's my project. Yegenda okubeera project yange. Makosi Zurenga Catherine Bonamu neno. Kati bamutuusiza ebbali bamugambye oba atuuse kwekerezia gyagenda okwasaganya. 5 minutes. Yasoma bintu byakuzimba. I'll be back in an hour. Onamugambye sooka mpemu eddakiika tono ngenda kudda mu ssaawa. Nakyala bw'atambula ne kabaka n'ava ku ggaali nga bagamba Paulo Breyus ye director of photography. Kati mukazi watu yajja erudda kyava jjasooka agezeeko okwekaaja. Ekereziya yeetaaga renovation wabula mulimu n'ebyetaagisa okukyusaamu ebitonotono. Yazuuka ebbali kyava afotola ebifaananyi. Lodi Seba amubeera ku lusegere. Kyonna kyali Mukama yamanyi. What have you got into? This is brilliant. This is. Oli yasooka ne yeebuuza naye botufu kiki kye natomedde kino. Kyava mugamba weebuuza kye watomedde. Kino kigenda kubeera kisuufu kigenda kuwanvuya ku mulimu gwo. Really wish that you could hear me. Ebiseera ebisinga mbeera ne ngamba kale singa osobola okumpulira. Waliwo omulala eyajja. Gwe Ssebo Wiiru wangi. What are you doing here? Kati okola ki wano? Best friend. Ati nze kukyali yakuseeya wange. This is beautiful, but Kirungi siganye n'ekirabika ndi busy. Lindako. Soko gye. Tugenda kwogeramuko. she'll be fine. Ajja kubeera fine. Kyava akuba entoli. Bw'akuba entoli bwe kibuna ekifreezinga. Gya tugende twogere waliwo ensonga ze njagala okuyitiramu. Kati bw'atyo n'amwetika. What are you doing here? Kati okola ki wano eno gwe Aki? You volunteered. Mbu yasabye najja. Really needed a break from the office. Nabadde neetaaga ka break okuva mu yafeesi. To do what you do down here, you know, helping. Manye ebiseera ebisinga wansi eno badde bansindisa embeeko kyeggamba. The reason I'm here, Ensonga endeese enkulu. that you, my friend, Kugamba nti gwe Seya are being promoted. oli promoted. What are you talking about? Bakuziza kono ki kyoyogerako. Standing job with Amanda. I mean, a bit overprotective. Yeah, he is. Bagambye nti ng'ovudde ku kyogenda maaso n'okubeera overprotective kono nedda. Siri overprotective. Ndi guardian angel oba ndi malayika enkuumi gwe mulimu gwange. See? Whoa, whoa. Lindako. This is great. It's all lovely, but it's very sudden. Siganyi bankuzija. This is an excellent career step. This is great. Eno si kalu ya start just kubeera ekiseera kino kisufu. Mbu bamukuzija. Do this. Bano boolaba ba guardian angels
oli omulala atera kubeera eri waggulu mu yafeesi oba mu ggulu kati ate ono owookubiri yabeera ku nsi yabeera mu field kati azze kumuleetera amawulire mugamba nti bakuzizza agamba nti wano wansanyusa ebiseera ebisinga ojjawo omusana embeera yaawo kibeera nga ggulu kubeera mu ggulu osigera osigera kyegamba nti ye katonda watu nze ndabya ddala akaseera katabbu kano okuŋŋamba nti bankuzizza tulina projects ez'amaanyi okwasaganya nze ne nakyala zino sebo direct orders kuva eri munene yennyini butereevu agambye ki wiru wandibadde okita kino kiwedde ekyokuuma nakyala wandibadde aliisi osooka n'ogenda ku holiday kuno lwaki mba ngenda olwedde ndi mupotoliko babeerawo ne bakayana kwekujja ebbali ono omujjukira omukyalo ono yali malayika ekyasinze simanyi wamweggala nedda samweggala bali ku Mother Teresa mutuufu nkoye katimbulira omukyalo ono mbadde mukuuma mbadde mutereeza mbadde buli kimu kyonna yamugamba ensonga ekuyisiza waggulu lwa nsonga anaatera ofuna omuntu gw'ayagala wama n'osonyiwa mukama wange kisirittuse mukwano ogwa ddala kikwataganiyawa nange buli kimu kyonna aki soko lindeko soko malireyo aki njogedde ekimala wiru sigenda kwongera kubanga nnyo okugambya details bangambye kimu kugambye nti okuziddwa olina okudda waggulu kati bamugambye nti ensonga lwaki akuziddwa era alina ova ku nakyala lwa nsonga munakyala naatera ogezaako sisikana ekiyitibwa tulaavu ye kati naabuuza ebya tulaavu bikwataganiyawa n'omulimu gwange ko aki anti buli kimu kyonna kyesigamye mu kiyitibwa omukwano ku nsonga yo ne nakyala kati yajja ebbali mukazi watu akyekanya ekereziya gyagenda okulako renovation yajja atambuza amaaso ekereziya nsufu okukamala tuli mupotoliko bwatuuke bakyava soka asirikirira ku bisenge bakubako ebifaananyi bya zimalayika ezize zisinzibwa kyava afuna bulungi nnyo ekitabo ng'ogasseeko ne penso n'atandika okusikekinga waliwo ekifaananyi kyalaba era kyagenda maaso n'okusikekinga okuva ku kisenge nga bwakuba mu kitabo kifaananyi kyefaananyiza bwe kiti katonda watu kyava ayitawo ebbali aba atambula yakoona ono kaano n'agitereeza kati waliwo kabaka eyajja asi mbadde njagala kuyamba mu kino n'ekifaananyi kyakubye nosika ekibuku ye simanyi oli America nze ndi Mungereza ono gayita omumanyi mwesonyiwe kakirabika oli afunye obujja okimanyi nti eno ekyaki ekyasise okubeera enkadde wano yagamba nti enkadde esinga eri mu Santo Domingo. Oli student? Ono si student naawe. Musirikeeko olaba bagambye musirike gwe fuluma genda kegeno wiru ayagala goba musajja ono aveeyo kyabika afunyemu obujja gero okuza amaaso ng'akuba ekifaananyi oli kyava abako byawandiika wiru ayina kuuma nakyalo ono malayika nkumye eri nakyalo ono wakyabika afunyemu obujja okuva eri akavubuka kali oba akasajja akazi agamba bw'oba olina kiweetaaga kyonna osobola okunkubira essimu waliwo ebifo nga 400 ebiri mu Potoliko nsobola okutwala n'embikulambuza kaguba akasajja kabadde ki mpitibwa Benjamin ate gwe nze mpitibwa Amanda awo si wabi ok nga nti oba olina kiweetaaga bye genda twakoowa suulayo back to the peanut factory. Shall we? Wama tugende jiwa gye tulina okudda kati nakya yakwateko n'amukima musiru goba ovuga otya leka tuveeko soko twala ebintu ebyo byoguze nenkuleka essaawa emu n'olonda omusajja
I didn't pick anyone. Nedda sina nze gwe nnonze. Friendly here. Just abadde friendly. Yeah, friendly. Friendly lubadde lukwekwanya. Ono naayomba yika. What happened to my shy little friend? Ki ekyatuuseewo ku seyawo? Welcome. Welcome to my lovely... Weebale tuuka mu kifo kyange oba maka gange. Ssebo kano kafunira ddala ku nsimbi eziwera. Ono bw'atuuke bakyava asooka atambuza amaaso. Kalinamu ebifaananyi bingi eby'enjawulo. Kega bombi baali basoma art. Olina afuuka architecture, ko ne kafuuka ka designer. Ekifaananyi okijjukira. Amazing. Mbutuufu ebifaananyi bwe biri amazing. Oh, Gigi, it's so Gigi. cute. Ng'ekifo kiri cute. How crazy talented you are. Olina talenti sijja kulima. Is he handsome? Leka kuzijja ku mboozi gaya abadde mu balagavu. Sort of. Abadde nga He's a tourist guide trying his... kwegamba abadde nga tuwalisi agezaako nga bw'omanyi era. This church is so beautiful. Wabula kyaki mbalagavu. I want this assignment, Gigi. I've got to prove to them they made the right decision sending me here. Nyina ogezaako kubanga nkakasa nti baakoze decision ensuufu okunsindika eno. Kubanga singa ngituusa ku mutindo gw'erina okubaako egenda kubeera assignment ensuufu okamala. When there's nothing else to do. Ndowooza ebiseera ebisinga okola ne designs kono bwe mba sirina kyakkola. Nziraawo neetungayo ku bugweyi. Kalika Gigi kaagala nnyo n'ebyokutunga. Or what? Daba nno ono sseba abeera mu maka awo n'azunga naye nga teryamulaba teryamufaako. Ye alina kubeera ku mabbali ga nnakyala ayitibwa Amanda. I'd play. When was the Okay. time you played with a man? Mulungi gwasembayo ogezaako kubanga osaba n'omusajja oba ozannyamu n'omusajja. When was the last time? Mulundi ki gwe wasembayo? Life isn't near your business. Yes. None of your business. Mugambe ekimu tebikwatako. Fine. Kale fine sikina mbuzibu. Go ahead, hand it over. Genda maaso enamba gimpe gyakuwadde y'essimu. Give it to me. Enamba y'essimu gyakuwadde oba tofaayo gimpe. Wama gimuwe. He said he was cute, right? Ogambye nti abadde mubalagavu. Hey. Number so I can call him. Kati namba gimpe nze nyamukubira mwefunire. Gimuwe namba gimuwe. Don't change a bit, do you? Naye gwe tokyusanga mizi egyo. Yiyo sijja gikuwa. You do like him. What? Eseegeza naawe wamwagadde. Call him when I feel like it. Nedda. Kyeyakola n'agifuwa ennamba ya munne y'essimu. Oli tayagala onaakubire musajja. It's okay. Kiki? Empewo egitutte. Ati si mpewo buwewe eyo. Parrot. Kyeka wano waliwo omuzimu omukyamu. Hey, I'm Waaye! I'm just disappointed. Ono seba alina yiriza ate teoli teyadduka. Stop. Yamugaa siri mukyamu, I'm just disappointed. Alina yirizi tayagalira ddala myoyo mikyamu. Okay. To life. Tunywemu ku lw'obulamu. Ati ku lw'omukwano. Kehino mukasya kantu avayo ne tudde ebbali. Wiiru alabika kannakyala akeegwanyiza. Ate bamugambye nti kannakyala alina okugezaako keesonyiwa kuba bamukuzizza alina okudda waggulu. Hello? Era kyaliwe n'amubbirako n'amugamba nti eno ensonga yeekusse kubanga nnakyala agenda kufuna tulaavu yoba omukwano gwa namaddala. Little sudden burst of wind doesn't change a thing. Gwe ssebola okubanga ofuuye n'empewo tekitegeeza mu kigenda kyusa mu nsonga ya nnakyala obadde singa oba entuuko ye. Blew your cover with the roommate. Okimanyi nti obadde ogezezaako okubluwinga kavayo ne roommate wa nakyala. Ku ekyo kyokoze nakyala abadde asobola ogezaako otegeera nti wano waliwo malayika. Look, Oli ayitibwa I appreciate Gigi. commitment to your assignment, kid, but it's time for you to move on. Yamugamba nsiimye okubanga obadde ofaayo nnyo eri omulimu gwe bakwasa ogw'okuma nakyala Amanda. Wabula ke kaseera omuvinge on. Ono yalinga bosi waabwe. Tip on your reading. Take whatever you want. Look, Funa byonna byoyagala, funa ebitabo genda osomesomeko. done. I don't. Bw'onooba omaliriza ozza ebitabo byange. Yes, sir. Ye ssebo. Yakwate kuba gyagezeeko okwekaanya. Yeebuuza ki kyagenda okukola. Ono ye boosi waabwe oba ye Katonda oba yaani Mukama yamanyi naye nga ye boosi waabwe. Yafunawo ebitabo. Kati agenda okuzza amaaso wano waliwo engeri y'akatabo ak'enjawulo. Kyava asomako kungulu kwako. Bw'amala osoma kungulu kwako n'ajjaawo bulungi. Oyo gola amalayika naye mubbi. N'addukayo. Yajja eri nakyala yajja asoma akatabo. Bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera ku nakyala. Alina kumubeera ku lusegere. Omanyi ku nsi buli omu alina kye bayita malayika enkumi, guardian angel. Naye lwakubanga ffe tuba tetugiraba. Ebiseera ebisinga oyinza okuba olina kyogenda okukola n'ofunamu omutima okutujja. Bino bye bawoza mbu simanyi nabadde ngenda kukola kino. Omutima ogwokubiri ne guŋŋaana. Ebiseera ebisinga malayika ebyo bye beekulabudde. Kati ekiri ku nakyala malayika ye mubeera ku mabbali. Ye kabaka n'ayitibwa Will.
It is possible. Ekitegeza buli kimu kyonna kisoboka. Mukazi wa kyaba akyuka. Abantu mu kyo tumanyi communicatinga nazo. Naye olwokubanga obwongo bubeera unconscious. Saagala ondeke. Kyekigambo ekyaddamu fuluma munnakyala. Loli naawulira nga awunje. Sokoleke. I'm not going to leave you. Anti munaye sigenda kuleka. Keri alina okukwate kuba agenda asika n'esse yaawe. Just a little. Oli ayitibwa Aki. Thank you. Soko mpe munyenye eyo. Right. You ready? Now! Kati. Archie! Aki. Good go, Archie. Well, thank you. Archie! Aki. 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 I need you. Aki soko gye nkwetaaga. What on earth is the matter with you? Kiki. She doesn't want me to leave. Okimanyi nti omukazi sayagala muleke. To find love, there's nothing you can do to change that. Agenda kufuna omuntu gw'ayagala biveeko ebyo tolina kyogenda biremesaako. Well, then what are we doing here? Tukola kiwa? Aki. What if it's me? Bwe kiba nga gwagenda okwagala yenje. What? What if it's me? Bwe kiba nga yenje. Nga yenze tulaavuye. Don't even go there. Tokigeza nako. I have that kind of destiny. Kubanga gwe tolina ntuuka eyo. You were a guardian angel. Oli guardian angel. Enough said. Gw'oli oli muntu temukwatagana ekyo kivueko. It says in this book. Mu katabo kano bagamba. Gasya. Wajja akatabo k'omunene. Stand up. Mumusigala awo namwe temujja. My human experience. Where'd you get this? Oyagala kufuna life human experience tiye. Archie, Aki. love her. Omukazi mwaga tosinika mannyo. Do you know what would happen if someone Omanyi ekitukawo singa bosi akimanya nti oyogedde ebigambo ng'ebyo. worse? Kijja kubeera na kyattabu. Fall. Oyinza n'okusuulayo. For her. Mutudde nze nagudde dda mu mukwano eri nakyala. If she loves me too, Ate naye anjagala. the divine and become a human. Singa ngezaako okwejjamu olwa divine nsobola okufuuka omuntu. Singa yejjamu olw'omwoyo omutukuvu asobola okufuuka omuntu n'ayagala nakyala. Oli serious? Oli mulalu? Archie, Haki. to make an appearance. Will, you know, appearances are strictly for end-of-life conversion, fear and trembling, and the occasional faithful expectation purposes only. Personal appearances are strictly forbidden. Yamugamba nti ensonga etubeezaawo gimanyi. All else, Personal guardian angels are not supposed to. kwegamba okulabika ng'omuntu tekikkirizibwa. It must be destiny. Eteekeddwa kubeera nga yentuuko ssebo. This conversation is now formally over. Eno emboozi ewedde. Meet me where it's more beautiful than heaven. Baakwatiko ssebo amulemeddeko. Now there are rules. Yes. Waliwo amateeka okimanyi nti ye. Last you will forfeit your wings. Taken. I think everyone drives in Puerto Rico. Ekisooka olina osooka okweggyako ebiwawaatiro byo. Tell anyone, Tugamba omuntu yenna as an angel, nti oli malayika. no. Kubanga singa ogezaako bosi ajja bimanya. No. Kati basizewo bakikole mbubba. Ono bamufuula omuntu mbwasika ne nakyala mbwakizudde nakyala kirabika agenda gwa mukwano naye. Bibe bamugambye munakyala naterogezaako sika tulaavu ye. Changes into every card that exists. Eno kaadi ogiraba esobola ogezaako okufuka kaadi yonna eriwo ku nsi. Truly unlimited. N'osobola okufuna kyonna kye weetaaga n'amuteerako omudidi gw'ensimbi. Extremely important. Ekikulu Must check back in within 7 olina ogezaako checkinga in within 7 days. Ekyo kimanyi 7 days. 7 days olina okuripootinga. What, you think it was literal? If you Ate bw'obeera omuntu kikubeera kizibu ogezaako okuripootinga. To roam the earth as a fallen angel for eternity, and I think it mentioned that in the book. Ebisinga babyogeddeko mu kitabo nabisomye. Totally serious. Okay. this Kino is the latest gizmo. It is the best thing I've ever done. kino kye kintu kye nali nkoze ku nsi ya Katonda. Wow. It gives the human body angelic powers, apart from the ability to fly. We're still working on that. Yamugamba nti bw'oba ofunye tesi y'akantu kano kisobola okukuleetera okubanga okola ebintu eby'enjawulo mu mubiri gw'omuntu As long newankubadde oba tosobola kubuuka. holds for about 7 days. Nnaku 7 byonna byonna ebisigadde bigwa ku nnaku 7. Complete emergency. Nnaku 7 olina okwata ekkuba okudda. For a Olina okuripootinga. There is one last thing you need to know. Waliwo ekintu kimu ekisembayo ky'oteekeddwa okumanya. If you need your wings, Bw'oba weetaaga ebiwawaatiro byo for any reason, you will give up your flesh. kimanye nti omubiri Appearance, you can never get one back. ate kasita bikuvaako You ready? obudde ne bukugwako nga tonaba bifuna tosobola kuddamu bifuna. Nga beesetinga. Name? Archie. Your name?
Erinnya lyo. Will. Be serious. Ati mpitibwa Will. Beera serious kyagala ojanye. Will. Mpitibwa Will. Occasion. Omulimu. Kola mulimu ki? Love. Ndi mukwano. Aya. Good luck. Nkwagaliza mikisa seya. Kino bakikoje mbubba ne bosi tamanyi. Bosi waabwe. Bosi wa Zimalayika tamanyi. Let's leave. Why webashe? Wait for your first appointment. Kali ebiseera ebisinga mukazi wattu abadde akola buli kimu kyonna nga kiri successful. Lwansonga abadde ku malayika enkumi. Olwalero alina ogenda mu meeting abantu abagenda omukwasa omulimu gwo constructing a church. Kyokka yakubye otulo. Bana yenfudde obwedda nebashe. You overslept. Webashe nnyo. Ssaawa ziri 3:15. Tufudde. Alina okwerongoosa nga obudde bukyali. Oh, it's Boston time. Oh, my laptop didn't go off. Why didn't it go off? It's like it's possessed. Wetegeke gwe. Ngeno kuzza amaaso mufaasa Katonda watu. Kyava sooka yeetula twadde eri Weeru. Weeru mu butuufu yeefiiringa nti kati ali mu mubiri gwa muntu. Yajja atambula alinga makedo. Awulira essanyu. Kati ayeekizisitinga ku nsi. Ngeno kwata ku mazzi nga agafiiringa. N'asooka atunuulya akakebe ka soda. Yakasikumula ne kakuba sseruganda ku mutwe. Kakuba n'okkuba. Lwaki okakubye ne kankuba? I think I just wanted to know. Ati mali njagala kumanya. Feel like. Obadde mu butuufu kiwulikika kiti. Kiwulikika kiti. Yamwokya ng'umu. Gasiya ku mbaavu. It feels like. Umena kyalabye nga bamusekula. Ndowooza owulira bwe kiwulikika. Katonda ate. Ono yajja amutaase. Are you alright? Oli bulungi ssebo? You can see me. Osobola okundaba? Whack you. Vaayo ndabye nga bakusekula. Yeah, maybe. Yeah. Atagala nakyali mu kamunguluze bamukubye ng'ombe. Gravity's in you. Gravity. Are you alright? Ontosobola kuresistinga gravity. Oli bulungi? Never felt better. Siwulirangako bulungi kusingako wano. Whoa. Yeah, maybe in another life, in another dimension. Yamubuuza nkumanyi. You're English. Kono oba osanga mu bulamu obulala mu dimension endala tomanya. Well, if you're okay, I've got work, so. Bw'oba olyoka enkya alina ebyokola tujja kukwatikuba otuddemu tu meeting. What are you doing in Puerto Rico? Work, actually. Ki ekyakuleeta mu Puerto Rico mbukono mirimu? Yeah. Joking, of course. Mbadde nsaagamuko. But naye just hanging out. Jasi ndi wano ntambula mu butambuzi. Bamubuuza nno byakola. I'm gonna be late. N'onsonyiwa nyina okwatikuba ogenda ngenda kuba kikereji. Bye. What's your name? Erinnya lyo gwani? Mpitibwa Weeru. Weeru. Okay. Oh, maybe our paths will cross in another dimension. Oba osanga tunaddamu ne tusikana mu another dimension nga bw'ogambye. Okay. Bye. Seba asobodde okwogera nako ayogedde nako ne kwogera naye. Yawulira ng'akyetaaga omukisa nako. Kyava amenya ebintu erudda. Namana akwate ne yefurambu atwasiza nakyala. You saved my life. Otaasiza obulamu bwange. All in a day's work. You better go because you'll be. Wandibadde okwate kubo n'ogenda kubanga ogenda kubeera kikerezo okimanyi ekyo. Yeah. Nyina ogenda kuona obutereevu. Yamusitula. Heavier than you look. Oli muzito n'okusinga engeri gy'ofaanana. Good. Great. Ebigambo talina bingi. I just want to grab coffee with me. Wandiyagadde onywamu kacyayi nange. Tonight. Wali eri enkya ekiro ku ssaawa 2 siina buzibu. Perfect, no problem. Kanakyala kamwesabire bagende bafunemu kacyayi. Okay. Wabula akitinze. Genda tewali tabu. Thank you. Bye, webale. Whoa. Nakyala yakwate kubo nayingira munda. Ayina osisikana abagenda omukwasakwasaganya ebya church. Amanda Brooks, I have an appointment. I know. Bitwa Amanda Brooks nyina appointment. Sorry. N'onsonyiwa nzemu kikeerezi. Benjamin. Kati kuza amaaso n'alingira kabaka bwe yasiikana eri mu ekereziya ayitibwa Benjamin. Project. Ati munaye nyina projects gye mbadde ngenda okukolako. Kirabika naye architecture. So am I. Señor Miro. Ati nange ndi architecture. You're the architect Ye gwe architect firm that I'm up against? gwe bangambye afubutuka mu Boston farm gwe ngenda otoba naye. Sweetie, Señor Miro does not have all that. Señor Miro talina lunaku lwonna maama. Steal my project. Oyagala kuba project yange. Is that right? Bwe kiri nsebo. There must be some kind of a mix-up. Kirabika wano waliwo engeri yaka mix up. You're a girl. Tebangambye nti oli muwala. You noticed.
ali kati okirabye Che cojones. n'asooka ayomba Con una niña di talmente... kahone Che classe cojones. ke kirasiko kahone ayogedde kirugo ntabitegedde kyavadda What did he just say? wamanya abayogedde bikyono He went. They've got some ball. asoose gamba nti balina emipiira Now, which is a girl to okubanga bafunye akiteki kyanga mukazi otwala projekiti ye and they've got. n'addamu n'agamba balina emipiira egikubagana eminene Senor, I didn't graduate sinyoro from university. sebo tebantikira mu yero university ya architecture Ended upon by some match. kubanga ngenda maaso ovumi bw'omusajja omutumbaavu nga ggwe sweetheart onono yeefuddemu vuunuzi This project was mine. And this... eno project sebo yali yange Why don't you enjoy a nice vacation while lwaki tonyumirwa ka vacation engeri gyoze mu Puerto Rico beaches? gendako ku zibiiki oswiminge nga banno Pleasure to meet you. kibadde kirungi okusinkana I hope you have naye kankuyambe fun on this island. osobole okugezako okufuna ekisanyu kazinga No, I've come here to work. nedda nnyabo sebo Senor, and that ekyandesi wano okola projekiti yange you don't mind. I've got a presentation to make. ate bwoba tofuddeyo nyina presentation gyanyina okulaga bosi katonda wange Amen. ebibyo bibino yavaawo anyose El amor. ono naye kyabika binyumirwa kati bakwate kuba okudda eri gigi ono yakomawo mukoowu Presentation go that bad. kiyoga presentation yabadde mbi nnyo bwetyo Come on, what's up with the retail therapy? ki ekyakutuusiye ku bikyate byoguze bino I completely messed up my presentation. okimanyi presentation yange ngikyankalanyiza kyekiguziza juwere ne yebayiwa eti And I saw that church guy again. n'ensiikano ligaye yankwanidde mu kyaki Great. kirungi I bump into this English guy nasoose eggwamu ono gayo omungereza baadde bamusekudde eŋŋuumi in the street, and then he goes on to basically save my life. n'ataasa obulamu bwange Ministry. I'm 20 minutes late. I'm kati eddakiika abiri ezaggyeko years church guy. n'ensiikano ono gayo yabadde ankwanira mu kyaki Slow down. sooka okakane He's such a chauvinistic, arrogant. mutumbaavu mulagajjavu You know what he called me? A niña. Annie? manyi kyeyampisa ninia And now I'm gonna have to go back to Boston. kati nyina okwatikibwa okudda mu boston nga ndi feria toto feria banayinza efudde n'okufa Why is the universe out to get me? naye lwaki ensi eyagala kunfunza ensi tenaba kwagala kufunza Interesting. Imagine how boring life would be if kwegamba jasi ebisinga binyuma bunyuma gwe teeberezaamu obulamu bwe bwandibadde bwasinga buli kimu kyonna kyali successful I am having coffee with Hero guy. ngenda kunywamu kakyayi n'oligayo omungereza Home from somewhere. He smelled so good. naye ate ninga gwe nali siikanyeko mu kifo ekimu awunya bulungi kali musajja wange ng'ajja jwira alina appointment kati duli abadde tabira na kisiikirize agenda okuzza amaaso ng'alina ekisiikirize kino kyamusanyusa nnyo boyi nyina ekisiikirize nagambye alinga makedo kati agenda okuzza amaaso ekisiikirize kye kirine mundabirwamu kyokka teri munda baba bakulaba n'asooka ayisaawo omukono Archie, you could have given me a newer model. aki naawe wandimpadde omubiri atlist ogusingako wano kyava alingiza mundabirwamu kuba erida kyalamula naye tamula yafudde ku kifaananyi kye kiri mundabirwamu onagezaako omusibula mugambo waayi yali mundabirwamu yetunuulidde n'asooka agira amannyo nakyala n'asembera gyamusikane waali waayi is katonda wattu nakyala yatuuse dda kale omanyi bulijjo ayita mu bisenge yalowooza ne leero bwe kiri ngendo yakuba kundabirwamu paka waasi bino byesaagala katonda oli oke Got to stop meeting like this. akonya endabirwamu Glass. Oh, yeah, absolutely. obadde tokiraba nti ndabirwamu I'm used to being able to. anti omanyi nabimanyiro biyita ayitamu nze yitawo tugende ok kanzije kansubire wano tebinkoni kataagwe So what are you doing in Puerto Rico? kati okola ki mu Puerto Rico gwe ssebo Saving people from falling debris and attempting. ng'ovudde ku kyokutaasa abantu ku bifunfugu ebigwa ngugasseko n'okutyokoza abayaayo okusekula Have been known to fly? No, just here to experience work and experience generally. Soak up life. agamba mu kino kyo Like a wild. kigamba ali mu ngeri ya experience
wild. Lwaki potoliko? Amigo. There's a little problem there with the... Kirabika tufunyemu obuzibu wano mu sente z'ompadde nga tip. Still trying to sort out the whole credit. Kiki ate buzibu ki? It appears that you wrote 100. Kirabika owandiise 100. $100? 100 kya dola? Okinamu obuzibu? You want to tip me that? Oyagala kuntipinga nusu 10 ekya dola? Yeah. Of course. Nkutipinze nusu 10 ekya dola. You... Butuufu webale. Oh, no, you. Rock on. Amutipinze 10 ekya dola. Like that, or just when you're trying to impress? Bwotyo bwogaba sente ly'abantu oba oyagala kunsanyusa? Do you keep traveling with anyone? Nope, it's just me. Just bwetyo bwendinze. It's really brave. Oli muvumu. Say fuck it. I'm gonna live life on my own terms. Yeah, that is that. Kiba kirungi ebiseera ebisinga omuntu ogezaako kubanga obulamu obutambulisa ku mutendera gwo. Okay. Ngoyogera bwogezi Here, why Puerto Rico? kijja naye mu byonna lwaki wajja mu Puerto Rico? Why Puerto Rico? Lwaki Puerto Rico? And there is lwansonga ebintu bya architecture waayo. it's actually the oldest church. Ate waliwo kyaki gyensinga okwagala ekyasi okubeera ekadde kono nedda yo yakubiri. Yes. Kakina akozesa advantage nti akamanyiko bingi byekaagala watu bwayagala okasika asobola ogezaako kafuna ku saidi ye. Am I supposed to work? Naye nga byonna ali mu kukiitinga oba ali mu kuyaaya. Yeah, it would have been. But, you know, it's a good job. It is a good job. It's just some people can be art. Yabadde akutte kubogezaako siika n'abagaga bamukwasa ebya kyaki. Wakyabika bafunyemu obutakkaanya obutonotono kusya ku presentation gye yaleese tebasanyuse. Oh yeah. Okay. Yambuuza togenda kunywa byakunywa byo. Kayagera obutanga biwooma. Yafunja bufunja egiraasi yonna n'agyekamirira. Kyokka binyogoga. Wow, ngakawooma. Biwoomye. Anything like that. Buterevu sifunangako kintu kiri bwe kityo. Kayagera owuli omutwe gumuwuuma. Habyeyeeko nga binyogoga. Olyoke. Omutwe gumuwuuma. Katonda wange. How much flies in my brain? It's gonna pass. Gotofaayo kigenda kukakana kigenda kuyita. Yatalantuka. Yuli ayiseemu. N'aweta. Yadduka miside. N'akwate ku bunafulume buli kyava sooka akongojja. Maama nyabo. Kati waliwo abayaaya bajja bafaaseko. Hello? Why? Somebody let me back in. Bana musooke munzigulirewo nkomewo. Oye, cabrón. Gwe sebo cabron. Wanimpadde wallet yo. I think you don't understand. Olabika tontegedde. Wallet. Mpa. I have to take it. Wallet yo basikinga gikujjako lwampaka. Scene. Will you trust me? Muneesige mu kye mbagamba timwandiyagadde kunkyankalanya. Wewe. That's what I trust. Ekyo kye gambye. Oh, that wallet. Leeta wallet eyo. What if always hit right? Lwaki buli omu asekula nnyindo? That is my blood. Bana ennyina n'omusaayi. Blood. Alabye no ku musaayi. Gwe ssebo. You're dead. Yakuba buleti. Kabaka ssebo n'agikwata. Wayenga eyokya. Now listen. Kati mumpulirize. Ricardo naddala gwe. Not to mess with me. Nkugambye saagala onkyankalanye. Owulira. I have to rip your head off. Kiba kitegeeza ngenda kujjako omutwe. Nguliisa embwa essaawa eno yennyini. I know where you live. Ate manyi wa gy'obeera nammwe abasika. Ayaya. Bamuganye okweexposinga talent si zino. Always wanted to say that. Banayi. Aki yamwetika n'amuleeta. Katonda watu. I am in the middle of a date. Ndi masikati g'omulimu omusufu. You obviously need reminding of some of the basic rules of the angel game. Yeah, I don't have time for this, okay? Sina kasya kabido. At the end of my first day. And you're... Luno olunaku lwange olusooka. It's not my fault. I'm the one who made all this stuff intuitive. This whole being human thing is... Bino ebintu by'abantu nabadde simanyi nti bikaluba. Boss gets wind of this little scheme of yours. It is both our halos on the... Yamugamba singa ogenda maaso n'ogezaako okweexposinga talent singa ezo. Kimanye bossi bw'anaamanya obulamu bwaffe ffe mbiri bujja kubeera mu ttabbu. Oba emyoyo gyaffe gijja kubeera mu ttabbu. Weegenderezereka ku exposinga kikyoli. Thanks for your advice. Thanks for your timing. Could have given me a lift back to the... Alisi waninzizaayo gy'onzijje naawe. Yamuvuga n'amuleka gy'amulese. Kati ate alina kutambula butambuzi asobole okudda eri gy'alese dakyala. Mpozi njirawa? Okay. Bye, girl. No, I'm not saying goodbye to my girlfriend. Kakati. I love my girl. Yakimanyi oli agenda kubeera girlfriend we? This is love. Guno mukwano. This is love. Guno mukwano banaye sijja balimba. This is love. Guno mukwano gwa ddala. Phoebe? Ajja ayimba.
kyakwa n'asooka akoleza akati awo ne kaaka bye gwe tujja kuddamu nakya yamulinda n'amulinda agenda okulaba tadda mukazi wa kyakwa kyava asooka akwatamu ebyasobola okuddeeka kubanga tagenda kubeerawo kumpi lunaku lwonna kegenda mu kaseera kano agenda okuzuuka nga omuzigu bokkamala sooka onyambeko naawe What happened last night? gwe kyekyakutuuseeko ekyo kyajjo You got guacamole on your face. olina ebinanka ku feesi yo It clears the pores. bino biva keddo bisobola okuyamba okugyamu embalabi What happened? kyekyakutuuseeko Well, he left me. yandeseewo ssebo My date last night, he left me. deeti yange gye nabadde nayo gyo yandeseewo He didn't say a word. teyayogedde ekigambo kyonna I meet 2 guys in 2 days and naakasisikana baggayi babiri mu nnaku 2 naye ate buli omwana neefuukidde kyokka mbafiiriddwa I must be cursed. ndabika nakolimirwa ekyo tokyogeranga Here. Okay. You're on curse now. kati oli anikasti nkuggyeko ebisiraani Your flower. onakkiririza nnyo mu bintu by'oggoba emyoyo I'll get it. You get tofaayo kangene ezigulewo If it's someone trying to sell you something. bw'aba alina kyagguza nga muntu alina byatunda bano abatembeeyi What is it? kiki ate It's an island thing. Gets rid of unwanted visitors. ezo monte cristos Bye. Where's the fun in that? lwaki togulamu lwaki tomugamba bugambye sigenda gula kuono mba nyumirwaki mugambye mugobe Will, gera okuza amaaso nga weeru you just disappeared last night. wabuze bubuze ekiro kyajjo saakutegedde Been bleeding. bakubye Yeah, nagudde mbayaaye I got mugged. What did you... nagudde mbayaaye ne banyagulula No, they didn't. They didn't take anything. Oh, sit down. naye tebalina kye batudde kontuula wali eri katonda wattu Oh, does it hurt? byakulumye wayi binnuma Yes, enormously. Who's hurting? ate ani alumizibwa Gigi, gigi Some clothes on. zayo engoye zange yambala ne ku ngoye Things to do. wait. kyengenda okukola ogenda kwambala byange Don't get guacamole on them. I have a lunch with my banker, so I need some. nyina ngenda kulya kyamisana ne banka wange neetaaga nfune ku kintu ekiri decent I like that one. yambala ako kajja kukolera Who are you? kati ate ono yani Will, ono ye wiiru from the coffee shop. ye gayi gwe nagambye gwe nabadde naye mu kakofi shop ekiro kyajjo n'abula saategere gye abaddala gye baamubye I mean, oba yaayi The flower's working. ebimuli nga bya kisiru byaleese lodi sebo n'abiwamu akawoowo What is that beautiful sound? kaki ako akawunya obulungi bye bimuli byendeese bino byobadde ovuma sebo abiyiyeemu awo akawoowo n'abisimba nakyala kati baba bali awo ne bawulira akonkona ndateera Oh, the powder tiwerabira pawuda weina bayiira gets rid of unwanted visitors. manyi saagala nnyo bagenyi I come in peace. nzize emirembe size kukyankalanya Wait, kuza amaaso nga benjamin yaze I know. tulage okulingiza nga kali akavubuka kakomyewo nateera Use this. no, Will, this... kozesa kano wiirusa okodde ebbali gwe vaayo No. nedda I just want to talk. njagala twogere bwogezi nze naawe Bribe the secretary for your address. kegamba nasabye sekuritale eri gye twabadde ku mulimu nampa adresi yo Bad. Good, you should. kirungi And I just wanted to say, mbadde nzize mugobe buli buli ayagala kugala luggi kagende I just want to say, njagala kugamba Look, I- ava wano tolina na byakwogera please. njagala twogere ku bya architecture nkusaabusabi mpa eddakiika 2 I'll put the coffee on. kale kamala ofuka kyayi omukiriza gye Hi. ogamba kigwe tufa kasajja bandikagobya tukayire pawuda kagende Cream? Black. nze mpa black Yeah, nkuteremu cream nti ye sure. tolina buzibu nti apaana The sugar? kati mwaga sukaali aha kati Look, labayo I behaved like an idiot yesterday. ebiseera ebisinga kale siganyo nakulajjo neyisijjanga omujega I thought this project was mine. nabadde ndowooza eno projekiti yange si ya muntu mulala yenna Buying new bids from new firms, yours being one of them. era ng'agamba nabadde sisuubira nti ku faamu ezigenda maaso n'ovuganya ku mulimu guno I'm sorry. ojja fubutukamu ezo ezimu ku ezo nsonyiwa I think I have an idea. nze ndowooza nfunye ekirowoozo engeri gye tusobola okuwangula omulimu guno Yeah. aye ekirowoozo Can tell that she. wandibadde ogamba nti ono alina idea kubanga bwomutulaba oti mukazi musufu She wouldn't need to have any special knowledge to know that she's a oyo gwolaba lady. mukazi mubalagavu alina buli kimu kyonna pozi gwani This is Will. ono bamuyita will He's, And we're together?
simanyi mubeera mwena n'amufugira cyayi Katonda wattu ayagala mugoba nno muno yasigaza omukyala yeka Katonda wattu Katoli agenda okuzza amaaso okwekkaanya laba nno kyakoze essuuti ya munne Wow It looks like a party in here. kirabika munda waliwo kapate Yeah, well, he accidentally spilled some. wirwayiridde ono cyayi afujjiza manga akigendedde Я не плевал. Ты мне нравишься, ты смешной. Спасибо. Джиджи, что ты сделала с моим пиджаком? Немного переделала его. Ладно, хорошо. Удачи тебе на встрече. Удачи мне понадобится. Я бы с удовольствием осталась. Было приятно со всеми вами познакомиться. Да. Итак, я думаю, вам обоим пора идти. Очевидно, тебе нужно постирать вещи и... Ладно, но только если ты позволишь мне пригласить тебя на ужин сегодня вечером. Но тебе же нужно когда-то питаться, правильно? Послушай, я хочу помириться. Если тебе так хочется, речь будет идти только о делах. Я смогу рассказать тебе о своей идее. Хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо? Хорошо? Да? Я, пожалуй, вернусь в отель и забегу к... nzireyo ku hotelu nange kennyini tujja kusiikana oluvannyuma jankusiimuleko bino kirungi mpozi n'ekimuli ky'olina mu mutwe awo kisufu nange mbadde naatera okigamba ekimuli ekyo kyo kiggwana kirina kubeera awo buli omuno tayagala kgenda ate abakulembedde tayagala kuleka munne mabega abakoze akakwabi nonajjako ajja n'akongerako ndowooza tujja kuddamu boyi jana tugende fuluma tugende bayi onyigirako aya tujja sika n'enkya ekiro nti ye uno yeewuunya bulijjo talina musajja kati alina babiri abamulwanira yafa n'enseku n'agamba Katonda watu owayi kyava ajja alingizeeko ebweru. Utter waste of time. These stale, stodgy bankers. They have no imagination. I was bored out of my wits. He didn't listen to a word of what I was saying. So where did you go? Kati wakote mujawa. He's one of my trustees. Alina omuntu gwe yashikanye y'omu ku trustees be. An extra installment. You I have absolutely no idea what you're talking about. Amasiba gali simanyi ku biki byoyogerako. I'm starting my own label. Ngenda tandika lebo yange ey'engoye. Yafunye mune we bagenda ofuuka bapatana. Ngenda tandika lebo y'efulumya engoye. Are all these yours? Yes, they are. Zino zonna zize okoona obutereevu nze njikola. I'll figure that out. Enough about me. Tuve ku byange. Tude ku bibyo. A first date requires something extremely... Manyi bagamba bw'oba ogenda ku date esooka weetaaga oyambala ekintu ekisufu kono si date. Of course it's business. Tugenda kwogera business. Kuno of course kirazibira business. Good guy. Ogenda kwogera business ne gayo omusufu. This is it. Aha. It's perfect. Kajija kuba kisingako kano kali perfecto. This one a couple months ago. Kano nakakola myezi mitono egiyise emabega. Kugenda okwesala. Va ku ngoye ezo ziri eza akasuuti. And what am I supposed to wear under? Kati teekeddwa kwambala ki wansi eyo? Chanel number 5. Bagita Chanel number 5. Okay. Try it on, come on. Suuka okeesalemu olabe. Butuufu nakyala agenda ovaayo ng'anyumye. Benjamin yamugaa wano wetulaga. N'asooka mudirectinga bulungi. I know. Kati baatula bali batandika okugenda maaso n'okuwaya. Rodi yamugambye kijja kuba kisufu senga tutula wansi tugezaako okubaganya ebirowoozo ne tufuna great idea ne tugipresentingayo ekyokureconstructinga church ne kibeera kyaffe babiri. Kuba kati buli omu presentation gyawaddeyo baagiganye. For so long. It's something to put my heart into, you know? It has this unassuming strength in its simplicity that I love, and it's... Agamba nti yagamba abafaamu ye yeetaaga kwegamba ekintu kyasobola ogezaako teekamu amaanyi ye yakiraba nga kyaki eno. It's a big project and it's very prestigious. Nsufu. I'm from here. This is my life. Nze ensonga lwaki njagala okwasaganya ku kyaki eyo kyaki nnene nnyo nkulu. It's the history and culture. Kintu kya byamaanyi. It's very personal. Ate nze kennyini mbeera mu kitundu kyawano ekwasaganya ku byafaayo byaffe eby'omu kitundu w'embeera. Architecture reflects a cultural identity. Manyi ebiseera bisinga bagamba nti architecture reflectinga culture ng'ogasseko n'okunyonyolako ekifo oba embeera y'ekifo mu by'obuwanga ng'ogasseko n'ebyennono baabo. Well, I can't top that. Sisobola kwongera ku by'oyogedde. Maybe then you could consider that
within this hodgepodge of influences that is Puerto Rico. Ono yamugamba nti Of cultures, okusya ku kyoyogedde viewpoints that ng'ogasseko n'olutalo lwe tubaddeko osobola okitwala nti also like tusobola okugezaako gabanya ebirowoozo ku kino ddala what? exactly ki Why don't we partner up lwaki tetufuuka bapatanazi on this project together? eno project ne tugikwasaganya ffenna I think it's an opportunity to be part of something. nze ndowooza kujja kubeera mukisa lisi okubanga tulina kye tukwasaganya ffembi ne tubeera ekitundu ku kyo. Could you show me around your life? Soko ndage ku ki ky'olinawo nange nja kulaga ki kye nninawo. Tomorrow? Enkya? Tomorrow's great. Enkya wasi wabi. You're a very interesting girl. Oli mukazi yeewunyisa. Oli muwala. I'm a woman. Ndi mukazi siri muwala. Not a niña. Kati Rodi yesale suuti akawungeezi. Wiru. Good dinner. Kulikayo ku kyeggulo. Wiru. Flesh. Anti yenze mu mubiri. Do you like it? Esuuti ogyagadde. Incredible. Oli incredible. Don't mind that I waited for you. I just really wanted you to see it. Anti munnaye mbadde nyino sooka okulinda. Yeah, neither did I. So I was waiting for you and I was looking at the stars. Mbadde ndi wano nga nkulinda nga bwe ntunuulira emunyenye. You feel you can touch the whole universe. Nga ndabira ddala bw'oba olitudde wano ebbali oba osobola okukwata ku nsi yonna. For a very long time. Feels like a lifetime. Did you know that Wali okimanyiiko nti now Venus mu kaseera bwe kati closer to the Earth? Venus ebeera kumpi n'ensi. Wali okirowoozezaako. Sitting here, maybe if we were to go up. Okutula wano oba kiki tugende waggulu eri ku roof twekkaanye buli kimu kyonna buli olabye otya. Come on then. Tugende. Really? Rodi tamanyi kuba manda. Yewana bwewanyi. Naye okusisa munakye abadde amaze naye ebbanga gwanvu kati amanyi byasinga okwagala. Bintu byakulaba munyenye. Father knew every constellation. When we'd go camping, we'd always see a shooting star. Ono agamba nti yateranga okubanga ne maama we. Say that it wasn't. Ne badda mu kusoma kye twandiyise munyenye eziri mu bwengula. Era ebiseera ebisinga balabanga ne kimu n'omu. It's probably the wrong time of year to see one now. Mu biseera bwe biti. Sometimes the things you hope for most just in front of you. Manyi bagamba nti ebiseera ebisinga ebintu by'oyinza okwetaaga biyinza okubeera mu maaso naye nga tomanyi. Bwe maama we yamugamba ebiseera ebisinga buli lwolaba kibunoomu malayika ebeera etemya. Rodi n'atemya ku liiso kibunoomu n'ayita. It's just there. Sooka olengera eri eriwali eriwa. Iri. Just there. Ono yazibeerabeeramu bw'aba nga tali mu mubiri gw'obuntu. Abeerayo mu munyenye nga yeeyagala. Are you alright? Oli bulungi? Yeah, I just had this Nfunyemu engeri y'okubanga. in my stomach. Lubuto lwange. You're gonna be sick. No. Oba osanga ogenda kuzza balansi kono nedda. Completely flip-flopped. Kwegamba lulina engeri gye lukubaganamu. What do you think? Tanaba kitegeera oba ki. Well, you don't have a fever. No. Toyina musujja. Maybe Talinamu wadde omusujja talinamu wadde ki. you must get sleepy. Oba osanga obudde bukeereye. Ate ebiseera ebisinga oba okwoye kiba kikwetaagisa okwebaka oba otandika okubongoota. What? Ki? You know, all that stuff. Ebintu bya bamalayika tobikiririzaamu. Angels. Bamalayika ggulu. No. Nedda. An accident changed all. Accident yakyusa buli kimu kyonna kye nali nzikiririzaamu. Takyakiriza mu bintu bya malayika. So what am I to make of you, Will? Kali gwe ssebo oli biki Wiiru? My accidental hero. Nkutwale nga accidental hero wange. Omuzira ntaasa mu biseera by'obubenje. Whether you like it. Oba oyagala oba tokyagala. Shall we change the subject? Yeah, I just mean. Well, Weeru. Okay. I've got to be up early. Nyina okeera enkya ku makya. Benjamin's taking me on an architectural tour of the. Benjamin agenda kuntwala ku architecture tour enkya. Brilliant. Benjamin. Architecture be business. Architecture tesobola kubeera business. Architecture ebeera art. Architecture is art. Architecture ebeera art. It should be shared. Oteekeddwa okuba ng'okigabana. A great architect. Ate ba great architecture. By way of a brain
Nearly so much as he has made sebalina be yakwotinga ono yawulira truly enriched heart. That's Frank Lloyd Wright. Oyo yali Frank Lloyd Wright. Favorite quote. Kwoti yange gye nkyasiza okwagala gy'oyogedde. Do you want to come with us? Wandiyagadde okujja naffe. We don't mind. Oza Benjamin anaafaayo. Amuyise ku ttuwa. N'abanga amunywegera. Kakera okola mu butuufu No. tajja kufaayo. Tajja kufaayo gwe enkya gya ntugende ffenna. Tikamulina amunyo feeling eri awo. Mu kifo ky'okukwatako gera okuzza amaaso ng'asigadde ennaku 5 bamugambye ennaku 7. Alina okuba nga amaliriza buli kimu kyonna. N'okusobola okukakasa obadde mu butuufu nakyala alina gwa mu mukwano naye. Kati Benjamin yajja. Bwe batyo ne bayingira eggaali. Wow. Not a moment too soon. Bana mumaze ofuna akasira kababiri ndowooza nzije. Namusabye akwate ku bajje. Benjamin yafunamu engeri y'ennaku. Yabadde asuubira agenda kuba ne nakyalabuka. Wakirabika kuli kajiddeko pikerero omulala naye nga yasabye. Katonda wattu. Yajja amulamuza sayisi ez'enjawulo eziri mu Puerto Rico ezitera okuleeta abalambuzi. Nagambye tuli kayitibwa meant to be. Kiteekeddwa okubeera. Yafuna pawudo n'amufuyira. Batuuke bali bafune ku byokunywa. Musatu yawuta buwusi tamanyi tebisinga biba bitamiza. Ogamba kiweeru. Rodi afuka akatunulira bwe bamwenya. Oli bamutadde mabega alinga kibebi. Tebamufaako kiri awo kujja nga bafulumye. Rodi afuka eggaali. Kyava asooka agireeta munda eyo. Kwe kutuukira ebbali n'agisiba bulungi nnyo. Baafulumamu wow. So, kati today is the day before La Noche de San Juan. Olwaleero The most lwe lunaku ng'akaseera ak'enjawulo tekannabatuuka ku beach wano. Where ghosts linger. Omanyi bagamba nti ku beach wano wabawo akaseera emizimu egikwata ekuba okusiikana n'emyoyo emitukuvu. Peace with ourselves and ne giba nga kwegamba biri mu mirembe. Oba osyegera kyegamba tugende nkulambuzi. Daba no road emabega. Bamuleeta basooke bamulage buli kimu kyonna. Abantu babeera wano nga bagenda maaso n'okkoona enguliko. Muziki nno gumukutte. Wabeerawo ebintu bingi ebyenkola y'ekinnansi. Lodi yafuna bubiya kwe kujja atule wali nakyala. Bali mazina ga kinnansi. Yo atuli mu Puerto Rico. Oyo si Gigi. Seya wange. Ne Gigi gyali. Wabula akoona omuziki okamala. Bwe baguzina. Bwe batyo bwe baguzina. Ye Benjamin Sharp. Vudde ku wiro lyazunga obuzunzi alinga makedo. Tamanyi kyakola nakyabagenda mu bbako. Kansooke nkulageko. Laba ekiri wano. Lodi nasooka aguli omuziki. Bwe bati. Ofaayo singa ojja nitugulya ffenna. Budde bwatuuka ku kuziba. Eri wiru abamu kubukabuka abanga jjanzi. Bwe kati akaseera kali kasanyu. Eri buli yali akutte kuba okujja. Laba. Kati ono yakwate kuba n'asooka yeetikana kyala n'amugyayo eri mu bantu. Yeefudde mbwa amulambuza. Doing good, doing very, very good. I need gwe jangu totunula. Here and here. Tula sokola be erudda. Open your eyes. Bikula amaaso go wekanyi. Balina kye bazimba. Jantu gende nkulage. Ebisinga sio byakateekamu ebiranga surprise kalina engeri gye kanyumirwa. Bino tebibadde mu bulamu bwako. Creative circle.
where the magic happens. Wano sebo obufuusa we bubeerera. Spontaneous ceremony where it'll take us through the night of San Juan. Tukola omukolo ebiseera ebisinga ogutuyisa mu lunaku olwo singa luba lutuuse. Luba lunaku lwa njawulo era abantu bayingira mu mazzi ne basaba ebyo bayinza okwetaaga. It's gonna be magical. Wano wagenda kubeerawo engeri y'obufuusa. What's that? Kiki ekyo? Oh, that's a small surprise. I still have. Yegenda kubeera surprise. But if you come with me tomorrow, singa ojja nange enkya dedicated to you, njasobola ogezaako kakuweereza buli kimu kyonna nkiweereze gwe. Rodi Sharp yakakubirawo kiisi. Musajja wange agenda okukwata kuba okujja ekyambala enviiri ku mutwe nga se bonna kyaba mukuba kiisi. Yagamba Katonda wa kirabika wano nze siinawo mukisa. Tambula butambuzi. I'm sorry. Nakye yawulira ensonyi. No, it's me. You're lovely. Yamugamba n'onsonyiwa kino kiri kunze siganye oli mulungi oli mwagalwa naye. See you tomorrow. Ndowooza tujja kulabagana enkya. Bino abadde tatera bikolaakola era yawulira ensonyi. Niwankubadde kakiisi akagadde naye yavaawo tali mu mbeera nnungi. Ono kye yakola yagenda bugenzi mu bbala ng'asooka agula drink. Yagula amazzi. Asezeewo yeewutira amazzi talina kyakkola. Kanaki akabadde ayagala okwefunira abakamuggyeko. Lengera n'akataala. Obuzibu talina byayinza kola biri constructive oba creative. Ngeri gye yali malayika nga teyamanyira bintu bya mujje yogenda gwobadde ki? Oli okay? I know you. Gwe nkumanyi gwoba nakulabawa. Yegwe si yegwe gwe nawadde katiipu. and I live really nearby. Anti mbeera kumpi waneeno. Tuula wansi, tuula wansi. What are you doing? Shaba tule wansi. No idea. Whoa. Yeah. Oh. Yeah. You don't look so good, buddy. Ulabika toli mu mbeera nnungi. Go home. Lwaki toddaka? I have to get to the beach because Amanda's there. Benjamin is there. Why will this stupid body not work like it's supposed to? Lwaki guno omubiri ogw'ekisiru tegukola nga bwe guteekeddwa kukola? That's why you're hammered. Onywedde omwenge mungi kyekyo lwaki gukusyakudde. Kasitula wansi ombuulire. Mpitira mu bizibu ki by'olina mu jeyi? But I'm running out of time. Obudde bunzigwako. He wouldn't understand. Gwe tosobola bitegeera. Try me. Ngezaako tomanya. Okay. Kale. All right. Kale. Ngeri gye yali akubye amazzi amangi yali tasobola kunnyonnyola. So what am I supposed to do? Kati nkole ki? Omanyi? Soko gye nkuyitiremu. To live without risk. Okubeera we watali risk. Not. Kubeera nga ku risk nga butabaawo. Wow. Who said that? Ani yabyogera ebyo? A bumper sticker or something. Weeyo nabisoma ku sitiika ya motoko. Yeah, but naye how am I going to tell her? Kati ngenda mugamba nti omukyala nti mwagala. Ngenda mufunza ntya. You can't tell her. Bwe tusobola mugamba nga serious problem. Kiba kitegeeza ofunye obuzibu. Deal with those problems in law. Omanyi omuntu asobola okuyamba ku buzibu obwo? We visit a Santero. Omanyi ffe tugenda ne tukyalira Santero. Santero babeera basawo bannansi. Show us the way. Ebiseera bisinga ba Santero batulaga ekkubo. Kati bw'obola nga tusobola gamba nakyala. N'omwatulira n'omugamba nti nkwagala oba nga kikuwa obuzibu. Kwate ekkubo genda okyalira ayitibwa Santero. Looks like somebody got all crazy last night. Ekibo kyajjo kirabika watabuse. Air is very, very heavy. Mutwe nga gunzitowa. I think there may be a problem with gravity. Genda funa obuzibu ne gravity. Yagwa kigo. Da ku kitanda. Just wish you were. Ndi wange. Yitawo. Kano kamuyamye ne kamwetika ne kamuleeta ebbali. Soko bute ku bino. Okay. Nawutawutako. Tufudde. Trying to put a spell on me? Simanyi yagala kunteekako sipeero. Wuuta gwe bijja kuyamba kwangova. Bikutaasya kwangova gy'olina. Okay. Kale. How did I get here? Natuuse ntya wano kyekikulu. To carry you here after you passed out. Benjamin yakwetisse bwetisse okuleeta wano kasita wamaze okuzirika.
kyava asigadde ennaku nnya tufudde bannayi. I've got to get out of here. Nyina ovaano ng'obudde bukyali. Like this. Oh, how Nyina osiikana nakyala. you? But she already left. Olwedde yagenze dda. Uwa. He's back at the beach. Yazeeyo ku beach. Tonight is la noche de San Juan. Everybody in Puerto Omanye nkya ekiro buli omu I don't think she agenda kubeera ku beach nga tulindira akaseera ak'omugaso. Her boyfriend. Yagenze ne boyfriend okubaako byamulaga boyfriend we. Tumala amumanyi. But that doesn't mean that you can't try. Naye tekitegeeza mu tosobola gezaako okyalina omukisa. Because it is what we do when we fall down. Omanye ebiseera ebisinga ekyo kye tukola singa tuba tugudde wansi. Kusituka kuddamu kulwana buto nateera. See, and we'll wash away all our troubles, all our bad luck. Do you want to... Nsobola okufunira ekintu ekigenda okuggyako ebisiraani. Linako. Why don't you go? I will join you later. I have. Genda nja kusiikana. Do you know Omanyi? where I might find a Santero? Omanyi weesobola okujja Santero? Weesobola okusiikana omunna. Musaabange ng'akwata kubo okujja eri munnansi. Teebereza malayika ennamba. Si balumbye bannansi. Yajja asebera mpola mpola bintu byakusoba baabo. Ayingidde essabo. Okay. Bino ebiseera ebisinga nabo bawulira biwulire mu ggulu. Ti ku nsi kuliko amasabo. Naye nga tebagayingirangamu. Kati yuno malayika namba se bali mu ssabo ebituuse kati agamba ono mukazi kama mbaya nimba nyina omuwangula. Oba yakayita waliwo yafubutuka ebbali mu kisenge. Neno sebo wabeerayo emizimu egikuma abasamize. Nga ye bwali guardian angel. Eno wansi wabeerayo emizimu egikuma abasamize. Keriya jasikane kabwaka ganda. Kakali gwe sebo yamusikana ina byeyologojjanya yeka wange. Obviously, wouldn't normally interfere like this, but I am working to a deadline and things are not happening like they're supposed to. Yagamba nti nze kulaba. There's a man. Nkola naye nyina akaseera katono. Ogeza kufuna byenyaga kyokka tebitambulira mu ngeri gye njagala. Out. Mangambye osobola okunyamba nengeza kufuna kye neetaaga. Kinaakola kitya? Sooka otule wansi tuyite bajjajja. Si bumalayika namba eri mu musabo. Ebintu bigisusyeko. Yasooka n'asirikirira. Ne bamuyira wansi. Magumba nsiriba. Kazola watu. Ne baddamu ne bagatyanga ne baddamu ne bagayiwa wansi. Gwe ssebo kikyati. Is it done? Kimaze okolebwa. Yajoyise mu palite. Ogenda kufuna gwe weetaaga gwe sasula emitwalo 7 gyokka. Gracias. Gracias. Kali yakwasi kubo najja ku beach. Wabula kiyo kyakoze kali atuwana abasuse walina okukoma. Time ye yokucheckinga internet okugwa bamugambye ennaku 7. Yakwati kubo najja nga asembera. Ogola basiba ava kusamira. What? Gwe sebo. Kiki ekikutuuseemwe? You scared me. Nogenda eri omusamize. Consulting Santero. Gwontiisija nokwate ko nogenda osikana omusamize. Nze teekeddwa okukola kyonna ekyetaagisa. Hello? Human boy, listen to yourself. Weewulize by'ogamba. Supposed to win her heart. Toteekeddwa kwegamba oteekeddwa muwangula wabula si kuyaaya. He is stealing her heart. Oli yabba omutima gwe nze sibba mutima gwe. Try and get close to her, old Arrivo Suave rides in on his handlebar moustache and mesmerizes her. Bwe tulwengezaako kubanga afunza nakyase bulodi amuddako waguna muntu alako. I use a couple of charms of my own, you know what. Lwaki sobola geza kukozesa kyamuze zange ku bwange? Otandise okudda ku sayidi y'ekizikiza. Like hell. Otandise ogenda maaso n'okukkiririza mu spells. Ate tayogedde takasinze. Like hell. Niyagamba tufudde. Kati agenda okuza maaso ate ono yaani? Erinnya lye yaani? Bamuyita Jiji. Laba bwamuyitamu omanyi Jiji yabeera n'ensiriba. Kati bwamuyitamu oli n'awulira nga oba bumuyisizaamu ki?
I've been looking for you everywhere. Gobeda nkunoonya buli wamu. Gigi. Wow, olutamulaba. Genda nawe vaawo. I'm sorry. Onoosonyiwa ogobanje. Asigamba go. Is that a fly? Wabadde wakabadde kakukyokoosa wano kengoba. Kiraza alabika yeegombye ono. Acha alabika yeegombye nakyala. Kissed him. When? Yesterday. It's not fair. Is it fair? It's not fair. I mean, I'm in love with her. If I'm in love with her, I should be kissing. Then why don't you? Agamba yabasikanye bagenda maaso n'okwenywegera. Get for a choice to me. Naye alaba si kyabwenkanya kubanga yali mukwanne nakya lwaki ate yabatanywegera ye. Find the others. Andike kasi akwate kubo geno mugambe lwaki oyumvira wano. Bakuseede mu kataato oyombesa kubo lumba. Kino mugambe kiki owulira agezeeko okumanya. Bw'atuuka ku kyoto yatendeka tema muziki. Baabo. Nesebo buno bulamu bulina engeri gye bunyuma. Obulamu bw'abantu ng'ovudde ku bwe buli obw'ekimalayika. Byonna se baanyumirirwayo. Laba ekiri wano. Oli yakwate kubo najja nga asimbira. Kwe kujja asiika n'Amanda. Gwe soko gye twogere. Kwate kubo ne batuula ebbali. So, Kati. how does it feel to be pursued by Kiwulika ki okubanga abasajja babiri bonna baagala gwe? Simanyi. dogs for you? I think you have to decide if you're a cat. Nze ndowooza ke kasiro gezeeko okusalawo. Oba ogenda kufuuka Messi oba ogenda kufuuka kapo bambwa. Neither. Kega bino ebyokugobako no simanyi. Ndabika ndi kapo oba ndi byombi. Come here to work, and then all this happened. Ndi confused. Ekyandeese wano okola kyokka ate bino byonna bitandise okubaawo. Kati. Benjamin. He makes your heart flutter every time you see. Omanyi buli lw'omulaba omutima gwo nkimanyi gusanyuka. And then there's Will. Naye ate waliwo Will. So sweet. Omusaatu muwoomu. I feel like I've known him all my life. Will ninga gwe mbadde mmanyi obulamu bwange bwonna. Kati aha. I think you have to make a decision. Nze ndowooza oteekeddwa okusalawo. Hurt anybody. Kubanga si kiwa twandyagadde okulumya omuntu yenna. Singa tusalawo ojja kukomekereza nga omu ku bo omulumiza. Ate wuuyajja. Nze kanzije kankuleke. Lwali yakwate kubo n'atuuka ebbali anti tewali tabutuula. Yatuula ewali nakyala. Yeesala drink okamala. Dancing. Harder than it looks to the untrained eye. Omanyi okuzina kintu kizibu nnyo. Abadde mu mazina naye gamukoyezza. No. Kati. Yeah, baby. Depends. On what? On you. On me? What about me? Ki ekindiko nze? Amanda. Amanda. What am I to you? Niki gy'oli? Yeah, see, that's the thing, Will. Bwe buzibu kati weeru. I know. Sikumanyi. Know what? Tomanyi ki? Sina kyekumanyiko. Anything about you. Sina kyekumanyiko kyekisinga okwasiddako. What's your last name? Sooka ombuli erinnya lye erisembayo. Where you grew up, I don't know. Simanyi wa gye wakulira, simanyi mulimu gw'okola. But you seem to know so much. Naye ate kirabika gw'omanyiko bingi. I love for architecture. Engeri gye njagala architecture. Favorite flowers. Ebimuli byesinga okwagala. Shooting stars. Emunyeenye, kibunoomu. Amanda, I love you. Amanda, nkuyagala. What? Eki? I love you. Amazima gayiti nkuyagala. And I always have. Era nga bbanga lyonna mbadde nkwagala. Obadde nga. Yeah. And no, nekya. You might not have realised it. Oyinza okuba nga obadde tonakitegeera. Always. Wabula kuviira ddala mabega. I always want to be there. Amazima gayiti bulijjo njagala okubeerawo. Talking about always. Biki by'oyogerako bbanga lyonna mbadde nga. No, this is ridiculous. Kino kyabulawo kye. No, me, just leave me alone. Ndeka tolina kyomanyiko ndeka jika. Kamugamba kimu ndeka kyeka tolina kyomanyiko. Kyokka mu kaseera ke kamu Benjamin ng'amaliriza byonna by'amaliriza. Yajja agezeko sika nakyala waali. Gyebali nti gyebali. It's cool, right? Ndowooza buli kimu kiri kule. Nyumirwa. Amanda, why so sad? Amanda, ate lwaki oli munakuwavu? Today is a day of great joy. Olwali olunaku lwa masanyu myereere.
Tonight the sea turns into holy. Ekyo kyolwaliro amazzi gagenda fuka matukuvu. Oba osobola okugezaako ssaba kyonna kyoyagala. I was going to come looking for you. Mbadde ngenda kujja nkunoonye lwakubanga To talk to you alone. nga njaga njogeremuko naawe weka. Without your shadow. Kwegamba nga tolina kisiikirize kiri kikutambulirako. Ani oyo? Wiru gwentegeeza. Wiru. Good person, it's just. Siganyi muntu mulungi. Exactly what you want. Ebiseera bisinga amanyi ki ky'oba oyagala. The answers to questions. Addamu n'ebibuuzo by'oba tonnaba kubuuza. Kwegamba akutegeera. Obuuza nyinza okompitinga n'omuntu ng'oyo. Let me just say what I need to say. Leka gambe ki kye nteekeddwa okugamba. You're beautiful. Oli mukazi mubalagavu ge mazima. And nekya stubborn. Oli waddalu. And I know that I haven't known you long. Nkimanyi mbadde sikumanyi banga gwanvu. 4 days or something, but. Kale ziyinza okuba ennaku ngannya. And. Wabula. I'm not giving up. Nze sigenda puwa sigenda kuta. I want us to restore the iglesia together. And njagala tugezeeko okuzza enkolagana yaffe baddewo wakati etalina tabu. Kurabye otya? Learn all of the things that Will knows. You know, you can teach me. Nange ebintu Wiru byamanyi osobola obinjigiriza. To me, what's most important is what can't be learned. Kunze ekikulu. There is a connection between. Ekitasobola gezaako kuyigwa kyekiri wakati waffe. Connection eri wakati waffe. It is. And that to me is much more important than knowing what your favorite fruit is. Nze kinsingira at least ogezaako okubanga mmanyi emmere gy'osinga okwagala. Gw'ozanyisa abantu. Oli malayika tasobola kuba manda. Ebintu abizanyirako obuzanyizi. Ono akuba manda kweri. My favorite fruit are peaches. Mmanyi emmere gye kyasize okwagala bagita peaches. My favorite food are peaches. Sebo kamubuulira. Rodi akubya amanda kye bayita okutokota. Ono alina byonna naye muganda tasobola kuba manda. Kwegamba kiringa kuva eri. Newankubadde Olivia Junior tosobola kompitinga ne Kim ku mukazi ne oba ofootya. Agero tula ku budde bwe nga kirabika buggwayo. Akaseera katuse balina okwolekera amazzi. Bagamba mu kaseera bwe kati masekati g'ekiro gano amazzi gabeera hori. Gabeera matukuvu. Bwe batu bayitawo. Oyingira mu mazzi ago mu ssaawa ezisimbudde bwe buti. N'osaba kyonna ky'oyagala kikuweebwa. Kubanga amazzi gabeera matukuvu. Bali badduka bayingira amazzi. Laba ekiri wano. Ono musaatu yatunula nga ye kirabika bamutadde buteesi bali. Kwegamba nakyala ekimugenzeseza ne Benjamin lwansonga Benjamin amusapurayizinga. Amulaga obulamu bw'enjawulo bw'abadde tamanyi kyokka ate ono ye amuyisa mu bulamu olwedde bw'amanyi amubulira ebintu by'amanyi. Naye aba yeetaaga okuexperiencinga ku kintu ekipya. Benjamin kyakola eri nakyaki ova olaba kamwagala n'okusinga ono olwedde okwogera ku bye kamanyi. Ono kyekisinza omusiranya. Ngero kujja bwati amazzi gaamotya. Ngeri gy'abadde azze n'ebisiraani okuva eri omusamize ng'ate akasiya bwe kati amazzi gabeera matukuvu gaamotya bwotya. Bano bali mu kunyumirwa. Nakyasazewo abeere ne Benjamin. Tajja sobola kubeera na Will. Wiru yanafuwa naye kino kimuleetedde ennugu. Bamugamba ne bamugamba nti oyo omukazi anaatera ogezaako sikaatu laavu ye. So kati gwe bagenda ku promoting ogenda okola ebirala. Ekyokumukuuma kivueko. Wabula Wiru n'awalaza mpaka. Lwansonga kannakyali atandise ogezaako okufuna feelings ez'enjawulo gye kali. Ng'alowooza oba osanga tulaavu yaako yeye. N'asalawo afuuka omuntu. Alabe. Wabula kimuweddeko. With a fashion show. The financing is in place. It's the beginning of a new era. Mukazi watu yagamba ye kyeyasabye gezaako otandikawo bintu bya fashion. Era egenda kubeera ntandikwa mpya gyali. Ekyo kyeyasabye era akiwa ekyo yamaze ddo kifuna. Lwadi Wiru yatula n'agamba Katonda watu. Kalize musaatu Wiru waabwe ngenda kukola ki? Akoze buli kimu kyonna ekisoboka omuntu w'okusi kye yandikoze. Mazima atuse n'ogenda ku musawo munnansi. Wabula byonna biganye. Era ku olwo ssebo nakyayasula ne Rodi Benjamin. Genda okuzuuka ng'alina omusajja omugoggoofu. Omusajja omubalagavu. Yanyweza bunyweza. Ono yasula ku bbala nga nsiri. Yenna atugubadde.
munyivu tabitegeera. Alabira ddala kalika boy akasinga emirundi nga 9. Nisibu kaliddewo nakyala. Baabo. Bino byesiba mbagamba musajja muno bwakusinza borozi. Toziyita vakedo. Kati ewaka oli jijja agenda maaso n'okutereeza ebyengoye. Ono yalina okukola ebya architecture ng'ogasseko ne Benjamin. Balina okufuna plan gye basobola okupresentinga babawo omukisa okuzimba church. Nasegede tujja sobola okukola good team singa twegatta. Si kiwantu waliwo asobola okugezaako okuleeta proposal eringa eyaffe. You're of luck last night. Don't you forget that. How could I forget that? Wow. Okay. Kale. Let's get all these things in my car. Byosooke tubiteeke mu motoka yange. Morning. All right. Nja ku makya tulina okwata ekubo tugende ku appointment. Okay. Nibajja bazingeko buli kimu. I haven't. Oh, I'm feeling guilty, you know. Uli asooka n'abuuza Wiru ali ludda wa. I'll let him be. Kono ompuliranga gwe gusinga kwa musaatu bambi namuvuddeko. Again. He has. Anti muleke yeka. Ulire kati omutima gwe gwamenyeddwa. Yeah. Ajja kwegiragira yeeyiye. The board. Mpa board. Bamaze otegeka presentation bagitegese babiri. No, I really love him. Amazima gayi nti mwagasijja kirumamu. Vubuka mwagalo kamala. Kagude mukwana ebyaddala. I just wanted to say thank you. Mbadde nze kugamba nti weebali. What is this? It was my pleasure. Okubanga tukikoze fembi kono munnayi kino kyabadde kya ssanyu lyange. That's fine. Kinabeera safe kono kiri fine totya. Yajja akasiibule. Kagenda obudde bwetoloola. Yabadde akasuubiza ajja kakima bagende bonna basobole oteekayo presentation bombiriri. It's 8:45. Wabula kabaka tannaba kujja. Keebuuza ali ludda wa. I'll be here shortly. I can't wait any longer. Sisobola kulinda kweyongerayo. Nyina okwate kubo ngende ndabe wajjali yakoze appointment tulina ogendayo. Señor Miro, it's in a very important meeting right now. No, you don't understand. Tajja sobola kusikana mu kaseera kano. He made the appointment. Benjamin yakoze appointment. Cannot be disturbed. Boss tagenda kusumbukanyizibwa essaawa zino tojja genda mulaba. Kerekere kuja amaaso ng'alengera Benjamin. Kirabika Benjamin ku appointment yazze yeka. Presentation yagikoze yeka. Kyokka ate nga baatesisa bagenda kujja bombi. Kakimanya yakafweze. Bulijjo afera kafwere. Kamuyita Benjamin. Rudi agenda okuza amaaso ng'alengera nekya. Amanda. Help me? No. Mazima nojja ku appointment nga siri naawe kono sokolinde kungenda kunnyonnyola. Kyokka ate boss. Amanda. Musaago oli mufere. Amanda sokolinde boss. Boss tayagala muta Amanda agenda. Amanda afulumye kyokka ate boss yagala muta. Boss kanzije. Yafuluma musaatu ajagobe. Wabula kekyanzi. Kino nga kya nnaku. Alize kugamba eki. You owe it to yourself to at least listen to him. Alisi wani mwadakadde n'omuwuliriza. I have to listen to him. Sigena muwuliriza. Until Will. Sigena wuliza Will. I have to listen to him. Tena we siteekedwa kuwuliriza siraba lwaki mba kuwuliriza. If I still have a job left. Ngina kwate kuweze Boston mu famu yaffe bwe mba nkyalina n'akalimu kuba nkiwa bagenda kungoba. Katonda watu. I thought that I could do this. Nabadde ndowooza nti nsobola okukola kino. An idiot. Nendi musiru bannange. Fantasy. Nabadde mu kirooto. If you want to leave tomorrow. Bw'oba oyagala kugenda genda at least enkya. To my show tonight. Wandisoose n'obeera ku show yange ekyo ky'olwaliro. Ngenda kuba nzigulawo fashion show yange. Okay. Sina tabu. You out there. I promise. Nkusuubiza. Katonda wange. Gero okuza amaaso kyava alengera ekifaananyi kiringa kya Wiru. Ndabye n'okulaba. Abasajja bulijjo bagwagwa bwe bati, abasajja bafere bwe batyo. Ono yavaayo tabitegera n'asooka konkono omutwe. Laba nno Wiru. Owayeseya ogamba kigwe. Lunaku lusufu ennaku zino ayambala na biddugavu. Yafuukira ddala muntu mukyamu. Stole my car last night. Muntu omu yabbye emmotoka yange ekyo kyajjo. Materials were inside. Kyokka ate emmotoka mwe mwabadde ebintu bye twali tugenda otwalira ababoosi. Gone. Emmotoka baagitutte ne presentations jamu. Kumbe Wiru emmotoka ye yagibbyeyo. Kwiga yafuukidde ddala omuntu omutima omubi. So, kati the ministry to try to explain what happened. Nageze sikane rearrange our meeting. Mbannyonnyole tusobole okurearranginga meeting yaffe. What is?
She thinks Amanda double crossed her. alowooza namufeje ne muyitamu akanana kubyo pipe engalo zimenyese. Olina afaasi kuba emmotoka yagibye. She hates me. Amaziba gayitanjagala. Happens. Kiza kyokubaawo. It's gone. Kati buli kimu kyonna kyagenze. Mukazi alowooza ndi muyaayi. Maybe. Oba osanga. There's a little bit more time. Oba osanga kale tukiweemu akadde. Think it through. Tusooke tukirowoozeemu. Bifo nga tunaba kwekyanga nnyo. Ye byamusobedde tatalina kyakwogera. Nkoze ntya. Kasiya bino bisaagala. It's not his fault. Enjibo sekula ya bwere esiso biyayo. Rodi yakwatse kubo n'atambula ngadda muli. Ono yafunamu ekirowoozo. Kati yajja ebbali. I could see it in his face. It never actually crossed my mind that he actually loved her. Amazima gali nti nakyabe mu face ya Rodi. Kubanga kyo kyabe tesinaba kuzijira mbirowoozo nti Rodi akaagala okamala. Wiru bye wafuuse sikyakutegeera. Atyaze. I love her. Omukazi mwagala. Well, Wiru, if you have to lie, bw'oba oteekeddwa okulima okuyaaya you really think it's destiny? gulowoozeeyo bantuuko. I was panicking and Nabadde empakuka time was running out. ng'akasisa kanzigwako. Know what to do. Nabadde simanyi kyakkola. Amugambye nti bw'oba olimba ng'ogasseko n'okuyaa cheating. Eyo ssebo te bantuuko yafuna muntu gw'oyagala. Because of me. Nze ndi malayika eteekeddwa okwasaganya ebintu ebirungi mu bulamu bw'abantu. Kyokka ate waliwo bentaddemu obulumi lwakubanga nze. Was it really all that great? Naye okubeera omuntu kirungi. Best time I've ever had. Wai ke kasi akasufu ke nali mbaddeko nako wakakasha. So messed this up. So messed it up. Ebintu byonna mbikyankalanyiza. Goge mazima. Tubikute mu butuufu bwabyo. Gera okuza amasa asigaza olunaku lumu. Kati omanyi kye ngenda okukola? There's still some time. Tusooke tufuneyo ku budde. Will. Wiru sooka olindeko. Moment late. Check. Wiru akasi akaddako ka check-in. Webale. Mate. Webale seya wange webale buli kimu kyonna. Wobala mpamu eddakiika ntono. No matter what happens. Kakiba ki ekituukawo? Tonight. Yeah. Ekyo ky'olwaleero. Ngubuli. You're my hero. Oli muzira wange. Kubanga wamanya kyoyagala n'osalawo ogezeko kirumba. Lived. At least gwe olivinze. A little bit. Katono nnyo. A little minute. Dakiika ntono nnyo gye ndivinze. Do you think Golowooza. I'm saying this? Simanyi bwakikyogera naye. Do you think there's a chance that a woman like Golowooza waliwo omukisa omukazi nga Gigi. a guy like me? Okwagala gayi nga nje. Ye. In a million years. Tewali sijja kulimba. Yeah, man. Ye. Why not? Lwaki nedda? Okay. Bugezesa n'olaba nje nga esijja biganye. Why not? Kale. Duka yanguwa. Omugambye ssebo. Banga tunulya check-in singa akasya katuka ka check-in nga tonaba kudda mu mbeera ya bwamalayika. Ogenda sigala bwotyo. Wai. Mumpe mu eddakiika. Gigi! Gigi! Wiru. I'm so glad to see you. Ndi musaifu kulaba ng'ozze. Right. Yeah. Oli bulungi nti. Party. It's a great success. It's fantastic. Ekintu ky'okoze kisufu. They're here. Amanda waali. Amanda waali naye. What? Eki He doesn't want to see you. tayagala kulaba bwe buzibu. Don't insist. Siagala ogezeko kyankalanya bino Will. Now needs his time to heal. You'll be just fine, Will. Ojja kubeera fine Will. Yagambye teyeetaaga kulaba teyeetaaga kulaba Benjamin. Take care of yourself. Gezaako okwerabirira munnange. Onoosonyiwa okusyako ebyo byakutuuseeko. Wabula bye bye. Yaganye teyeetaaga kulaba wadde n'omukumwe. Ate singa okwate kuba okujja okulemerako oyinza okyankalanya omukolo. Karodi alowoozaamu alina okufuna engeri gy'asobola otereezaamu kino kubanga ebisinga byonna ye yabyonoonye. Bantu bangi abajja abagaga ng'ogasseko ne bannamawulire.
n'abantu ababulijjo. Muzaala twasiza wawala mpe kisyakaate yuno galulabe. Nabagambye kasitema kayitibwa meant to be vijja Jonas Productions nga bulijjo ku Raw Weekend Property Services pozi kugaseko ne Kings Sports Bet Uga Limited, SPK International Computer Accessories, Samona Beauty Products kugata bayitibwa Harambe Muchuzi Mix, Man Technology, Rodi yakwate kuba sebo na warampa paka waguru eno ku kisakati. Bwatuka ku kisaka kya vaita Amanda. It wasn't Benjamin's fault. Tiyabadde ensobi ya Benjamin. It wasn't Benjamin's fault. Tiyabadde ensobi ya Benjamin nze yabikoze. Work because of the holy water and then you got your year. Nakuteeka ko kasi naye syasobola gikutuusyako olw'amazzi amatukuvu. The reason that you guys are in so much trouble. Nze ensonga lwaki mwe muli mitawana gye mwina. I don't have a last name. Sina linnya lisembayo. Will. Ndi just plain Will. Or Madonna. Kiringa bonolaba Madonna. And a cheat. Nze nimba njaya. I am the reason that you are so unhappy. Yensonga lwaki tuli musanyufu. Nze ensonga lwaki tuli musanyufu. Know more about me. Byonna byagala okumanya ku nze. My favorite color. Kala yange gyesinga okwagala ye kala eri maaso go. Between green and blue. Mulimu ka green, blue, grey. And the color of the ocean on a cloudy day. Ne kala y'ennyanja efaanana amaaso go ku lunaku lw'ekire. And you like to tap dance on the kitchen floor when you don't think anyone's looking. Ebintu byensinga okwagala nyumiro nnyo kulaba ng'ozinira ku bigere mu kiyungu ewuwo. It's the secret of Nim because I like to put my arms around you when you start. Ne sinema gy'otera okulaba ebiseera ebisinga nyumira nnyo okuteekako emikono. Oluyewunya kubanga atera bikoleraka abeerayo yeka. Ebyo wabitegeera otya? Lwa nsonga buli kaseera mbaawo. But you just couldn't see me. Buli kaseera mbadde ngawo gy'oli naye nga tosobola kundaba. And when your father died, n'akaseera kitaawo bwe yafa, so well, they were worried about you. Baali bakweraliikiriddeko nti oyinza okufuna obuzibu. Baali beeraliikiridde. I'm not who you think I am. Ntegeeza kanso siri kikyo ndowooleza nze. Nze gwolaba was an angel. Kwegamba tugambe nali malayika, mbadde malayika. Ndi malayika. And nekya I love you. Nkuyagala goge mazima. Gave up my wings and I came here and I nejjako ebiwawaatiro nenzija wano kusiikane. took in your heart. Kegamba nsobole okuwangula omutima gwe. Confuse me and make me. Olabika oyagala kumbuzaabuza. You remember the Iglesias? You remember the angel? Ojjukira Yes. malayika mu Ekereziya. Catched him. Well, it was. Ekereziya gye wali okuba yali ku kisenge. It was me. Wali tukubayo wali okuba nze. Kyekyo lwaki mbadde familia gy'oli. He looked like you. Nimbutuufu akufaanana. I'm your guardian angel. Nze ndi malayika y'enkuumi. And I can prove it. Era nsobola okikakasa kino. Nti ndi malayika y'enkuumi. Why? Yamukwata kalemekaaba. Amanda! Kumbe n'oli aze. Benjamin. I know you're trying to steal her. Mbagwe nkimanyi oyagala mubba. Don't let you. Wabula sigenda kuleka. Benjamin. Amanda. Kyokeri wansi asobola ogwayo. Take it slowly. Bikwate empola. And watch what you're doing. Don't you tell me what to do. Tongamba kyakola. To you. You've been trying to get rid of me. Oyagala kunsijawo osobola okubba omukyalo oyo. And I know I was wrong. And I know nakola ekikyavu. And true love. Amaziba gali. Selfish, I'm sorry. Omukwano ogwanamala tegwetaagisa muntu kubeera nakyemalira. What do you know about? Gwe kiki ky'omanyi ku mukwano ogwaddala? I can't handle the fact that when. Bwagira bw'ati. Tufudde. Yasaba ebiwawaatiro waliwo eyakuba entoli. Asabye ebiwawaatiro. Genda okuzza amaaso n'alengera akavubuka kaliko yatipinga 10. Kamugamba agende omusawo omunnansi. Siyobikana gwe bulijjo kamalayika. It was you all along. Esigeza akaseera kano konna gwabadde. Yeah, so tell me, Will. Kati mbulira Will. Sure you want these? Oyagala ebiwawaatiro byo. Do I have a choice? Nyina ekyokusalawo. Funny thing about destiny.
omanye ekiri fane ku Destiny. But you have a choice. Tosobola gezaako okubaako ng'ogisalirawo naye ate gw'olina ekyokusalawo. It was him, wasn't it? Ekitegeeza yali ye. But you were here and you knew everything I was doing. Ekitegeeza akaseera kano konna obadde omanyi kyengoba. N'otanyimiriza. We're always a good angel. Gwe buli kaseera weeyo tukimanyi oli malayika nnungi. Discover on your own. Wabula okussa ku kyakituuseewo. And then. Babadde balina okuleka ogezeeko okubanga kino kidiscoveringa ku lwo. Then olyoka omanye nti entuuko tebagirinnyamu. He laid down his life for a friend. Omukwano ogw'amazima ye muntu asobola okugezaako okuwaayo obulamu bwe olwa kyali. Car sticker as well. Okay. You are who you are for a reason. Oli ekyo ky'oli lwa nsonga. He knows who you are. She can see you. Kati amaze otegeera ki ky'oli era asobola okulaba. My wings, please. Nziriza ebiwawaatiro byange. And after tonight, kati oluvannyuma lw'ekyo ky'olwaliro again, ng'omaze okufuna ebiwawaatiro togenda kuddamu kulaba ku nnakyala. Ekyo kimanye. Owulidde? Wings. Mpa ebiwawaatiro byange. Good choice. Ekyo ky'osazeewo kirungi. Yabimuddiza ebiwawaatiro. Hey, William nekira. Don't forget to return my book. Teweerabira okuzza akatabo kange owulidde? Akatabo? Yakaba mu layibale ya bosi. Bwe batyo bamuddiza ebiwawaatiro bye. N'asooka biyiwako. N'akwata ku najja nga asembera mpola. Njagala olabe. Era bw'atyo Rodi Sebo yakirira n'asika na Benjamini. Bw'atyo n'amwetika amuleete. Yamuleeta waggulu. Najja nga amusembeza mpola. This is for you. Ndowooza kino kikyo maama. Thank you. Weebale nnyo kati akikiriza nti obwedda Sebo kyamugamba kituufu. Lwoli kyava asituka. Yalina okwata ekuba agezeeko okweyongerayo. Yasiga yeewuunya. Ono agenda okudda engulu. Yasembyeyo okumanya ng'agenda kukkirira wansi mu nnyanja. Yeah, I'm okay. Yeebuuza ki ekituuseewo. Feel a bit shaken. Not stirred though. What happened? Bano ono yajja. I slipped and then Manda naye abuuza ki ekituuseewo mune wa Gigi. Where's Will? Agamba mbu asirituse. Ono kyava asooka abuuza Will ali ludda wa. Where is he? Bana ye Will alazeewa. My friend. You bring a friend to the party? Will seeya wange. Who are you talking about? Kiki oyogerako ati? Are you okay? Oli okay? Give me a minute. Musooke mumpemu eddakiika. Esto está cabrón, Gigi. Ono agamba sibitegedde nze komekedde mmanyi ngenda gwa waasirayo ate. Ono yakwate kuba n'asembera erudda. Kyava asooka atunula. Will. I'm right here. Ati wendi tekakyasobola muwulira. If you can hear me. Nkiwa osobola okumpulira kuba yakagamba. I'm sorry if I hurt you. Njagala onsonyi bwe mba nkulumizza. Didn't understand. Kubanga saakitegeera. But I want you to know that I think I always knew. Wabula njagala omanye nti ndowooza natera ng'okimanya. Ebiseera ebimu. I always knew there was someone watching over. Nakimanya at least waliwo ankumirako amaaso. Wona bwe mbanjize. And well, if you see my dad, bw'oba olabye ku kitange Weeru. Tell him I miss him. Mugambe nti musuba Kamala. Buli lunaku. Tell him I'm all right now. Mugambe kati weni ndi bulungi. Sina buzibu. Muzaatu ali awabiwe naye takyasobola kaddamu. Yamaze okufuuka kikyateekeddwa okubeera. Malayika enkuumi. Kivula ebiseera bisinga abakazi abasinga mbagamba.
mwegobagobako nnyo abasajja. Lodi yatebya kibuno munayita ne kamanya abitegedde era abiwulidde. Mwegobagobako nnyo abasajja gwe buli musajja ajja mu serving tumanya yinza okuba malayika y'enkumi ng'ofiirwa osyegera gwe buli musajja ajja gy'oli tumuma gira mugire ubatisirizeeyo n'okwasa bwatyo Lodi yakimanya kati ekyali kimuleese amaze okakasa entuuka ebantuuko tosobola gezaako girinnyamu oli ateekeddwa okubeera ne gwateekeddwa okubeera naye newankubadde ye malayika naye tasobola yakwati kubonajja nga asembera agezeko sisikana bye baali bamugambye okola waliwo yali ebbali ogamba otya gwe I'm sorry, you can see me. onoosonyiwa osobola okundaba Always incredibly accident prone. ani Benjamin ekigeza gwobadde malayika y'enkumi nti ye ne Benjamin se bulijjo alina malayika enkumi ye nakyalo ono. When did you clock back in? Tomorrow. Me too. Would you like to... Wandiyagadde I'd love to. wandiyagadde ogezaako okuba nga tutambula mu ffe nako nandiyagadde. Did you ever stick a knife in a toaster? Bwe batyo bakwatiko bagezeeko okweyunga naye nakyasebo malayika. There's this one occasion. Bwe batyo bagenda bawaya buli obayita watangalijja. Ina n'ebiwawata ebisufu kamala kazwadde bali jiji ng'atudde pata ewedde sebo Lodi Achi yajja manyi Achi alimu olwassejjaaka Achi nayo malayika yali ayagala akakyala kano kajiji kamusanyusa nnyo. Not formally. Gye baleko I'm Archie. bampita Achi nze bampita Gigi. Of course nfukiramu tewali tabu. Mbagambye abakazi mujja kwefiiriza nnyo abantu ku nsi tomanya kikyali buli musajja ajja gwe tomumma mukisa tomanya osobola okwasa malayika simanyi otubalumba mu yafuna ka drink aya Gigi takimanyi mbono gwatudde naye malayika buterevu ebisigadde ne binaddirira tunaabirawo mu kasinema ekitundu ekyokubiri wabula ne bagamba Vijay Junior nga bulijjo